Coming up on AC Media. Omukyala gwe gy'onookoma obuteemanya obuteeteekamu muwendo bajja kwebakako n'abasajja batata b'abaana obabuusebuuse. Kyekiri kye nagamba, omukyala alina okuwumba. Omukyala si buli musajja gw'osanze nti alina okwebakako. Bw'obikola kati onyumirwa. Esi eno Uganda gye tulaga sitegeerayo. Abaana abawala balina casual sex at a moment, yeerabira n'abasajja be yeebase nabo olunaku. Olunaku naawe kuba sijja kunnimba asuze mu bbaala be yeebase nabo tobala. I'm talking this because I see it. Okay. Avudde ku makya alina gy'asuze, in the afternoon alina gy'asuze, in the evening alina gy'asuze n'ekira. Coming up on AC Media. We inspire. Abakyala balina ensonga zaabwe. Abakyala beesonyiwe. Balina ensonga zaabwe. For example, first scenario, me my mom. Mami wange yeesanayo bwe yaginyumiza. Bannange kino ekintu kinyuma nnyo omukyala n'otuuza omwana n'okimugamba in case ng'olabyeko some problem, because nze kyange nasooka kiwulira mu lugambo. Nanga mwana ono si wa wano. Baganda bange nga bannoonya. Era muganda wange ko ali alaba. Is one of your biggest fan. Amina. Blessings. Ali mu Middle East. Is watching you. Mutumiddeko. Yeah. Baganda bange bajja bannoonya yayatula ebyama. Mama wange yantuuza bulungi. Bannange bazaddemu embeegayiridde waba omwana wo mukulu mu myaka ng'olina ekyama ky'osirikidde. Mutuuze omunnyonnyola embeera. Mama wange nze yanninda kukula sooke nveemu amalala kuba yaŋŋamba mbakugamba ku myaka 18 wandinkubye. Mama wange yantuuza naŋŋamba ddaaga kyali bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti kwe kuba bwe biti. Kuba nze nali nk'oyo biwulira mu ŋŋambo. Nomugamba mama, watu wakyogera. Yampita bulungi naŋŋamba ddaaga jangu. My mom is my friend. Natula ne mama wange ne twogera. Mama wange yeddira nnyonyi. Kyala naŋŋonze Esther nkutumidde nnyo. Is my mom. Mama wange naŋŋamba ddaaga tetwayagala kibeere bwe kityo. Ne mwana wange embeera. Mbeera yedda ogimanyi. Mami wange nannyinnyonnyola. Nze kino njagala nnyo abasajja tubeere ne empathy. Empathy eva mu kuwuliriza nnyo ne weeteeka mu bigere by'omuntu oyo. Kiki yali ayitamu. Kuba okumusalira omusango tekirina kye kigenda kukyusa. Kiba kyazze. Me, I didn't even sit down and start blaming my mom. Why did you this? Why did you this? Ate mu baana mu abali nammwe abazadde abali eyo, omwana ne wanaabeeranga mu family gy'alimu y'abagagga nga si waazaalibwa si waabwe, mutawaanira bwerere emirembe tagirina mu mwoyo. Zinatuukanga mu nkuŋŋaana z'abali naye nga mpuliramu kiri siwera. Omusaayi guba musaayi esi. Watuukanga muwali omanyi nti nowe wammwe. Ng'era towera. Esi nga towera. Kiri eky'omwoyo kijja. Okufuuwako. Teri mirembe gyensinga kuwulira mu dduniya muno kasita nazuula ewaffe. Oba waavu, oba balina, oba tebalina wewaffe. Kimala. Nze kasita nazuula ewaffe emirembe gyanzika. Namaze okulaba bw'ozuula amazima, si kuzuula bituufu. Bw'ozuula amazima gakuwa emirembe mu mutima ne mwoyo n'otebenkera. Era abazadde abakyala nze mbakubiriza en opinion yange musobola okunjajinga, it's okay. Kati impact egyetya ku family nga mukoze DNA. Kuba tugenda kusooka na family. Yeah, what tusooka ddala. Anange base I'm following up nga bwe nagambye nti omwana ono abalina n'okuganja kw'amaanyi ne family ey'omusajja ono gyali in case nga siwuwe etuuka ekiseera nemwagala nnyo nemusuumuusa ne mu baana b'abasajja n'abaana b'omusajja abaddala. Kati we bawulira nti omwana si waabwe gwali eyo ndowooza what really happens. They become disappointed, frustrated. Batandika n'okubuusabuusa abaana abalala. DNA wejjira. Ekyataata tugenda kukirabako kuba abantu DNA ne bagyesibye nnyo ku taata. Emenya nnyo taata, taata emumenya nnyo.
n'ate yinza obutamumenya nnyo kuba yagenda asobola okugenda n'azaala abaana ate alina abaana abalala naye omwana mulumando za sente ze bebali nnyo ne memories by the way naye omwana kuba omwana ono impact kyekigenda omukolako ngenda gimenyamenya ama victim as well nakikwasagana ntya kitambuddemu ntya tusooke tudde ku family y'omusajja ono alabirira omwana atali wuwe emenyekanye ebeera very disappointed ate kukyawa nnyo ekyawa n'omukyala ate nga bambi oyinza okwekanga nga teyayagala ebigere bino bitutunda era waliwo abantu abagamba eŋŋombe eno ebigere byantunda nga kituufu byamutunda naye kiva kuggwe omukyala buteemanya omukyala gwe gy'onookoma obuteemanya obuteeteekamu muwendo bajja kwebakako n'abasajja batata b'abaana obabuusebuuse kyekiri kye nagamba omukyala alina okuwumba omukyala si buli musajja gw'osanze nti alina okwebakako bw'obikola kati onyumirwa esi eno Uganda gye tulaga sitegeerayo abaana abawala balina casual sex at a moment yeerabira n'abasajja be yeebase nabo olunaku naawe kuba sijja kunnimba asuze mu bbaala be yeebase nabo tobala I'm talking this because I see it okay avudde ku makya alina gy'asuze in the afternoon alina gy'asuze in the evening alina gy'asuze n'ekiro alina gy'agenda osula kati waneebaka n'abasajja abo ku time interviews ezo nga bweziraba nga toli buto lutwala essaawa banga eddakiika essaawa 47 something ennaku zibanga 2 oba olunaku lumu omusawo abadde wano n'atugamba nti 72 oli omwami agambye nti omwami ndowooza agundi process emala mu mubiri gwo 72 hours nze ennaku 3 ate ewe bityo okitegeera ka duration eyo bwejja abeera too confused ani gwana ani taata w'omwana kati nasooka ddawo n'apima kati naye bw'aba apima finances ate wansi n'agamba naye kati kano kapita kayinza okuwadde ke kataata k'omwana naye kalina kanasobola okulabirira omwana kamweweere Julius ono alina financial strength ajja kusobola ate bujja musala n'omwana galyoka amutega omwana Julius nga baagala omwana yasoose family ng'etijjuka n'abamutumya amanya omwana wa nnyonyi family ng'ekola kati lwe kikaba batande ng'omwana mulenzi yasoose mu family omusika walabyo ka video oli yajjako n'ekifundiko nakijja ne ku mwana ng'ategedde nti omwana si wowe naye nga bambi yamuteekamu byonna nga ne muddaame ye musika olwakitegeera n'amuggyako n'ekifundikwa buli kimu n'akimuggyako kyali amuwadde oba okitegeera naye gwe mukazi gwe obutambuze bwo mwewummuzeeko tebinyuma bw'oba wakola ensobi wali osobola okukyusa weewummuzeeko tuli ku mindset change wano ku S Media Uganda ne Mr. Ssegawa Douglas akyatutwala abadde agamba nti abakyala mwewummuzeeko kuba family eno bambi kyenga bwe nagambye olubereberye eyagala nnyo n'omwana era bwe mwagala ennyo embeeramu n'esubiri nga kitaawe bw'ali nemenyekamenyeka tekoma mu kumenyekamenyeka impact yayo discrimination comes in omwana ali discriminated by that particular family naye etandika okulaba nti oba Peter alina we yalagayiza okuza otya omwana kweja emyaka nga tumanyi nti si gwamuzaala na discrimination eri abaana abalala omukyala babazadde ate nga be batuufu ab'omusajja batandika n'obbabuusabuusa babakuba oluusi obula olugenda mu family meetings mama oyo omwana mama waabwe oli eyazaalira ejja mu mwana olw'ensobi gwe maama emu gye wakola obadde okimanyi ensobi emu esobola okutta buli kimu singa ekyabakazi bakimanyi tumaze okulaba nti family etandika okwonooneka si family ya musajja yokka naawe family yammwe wano as a unit emenyekamenyeka yonna untrustworthy n'ekijja temukyesigangana mwenna mwebuusabuusa ate munanga abeebuusabuusa mwenna muba batambuze omwenzi ku mwenzi eno diini eno tugibuusa amaaso kikyoke kive ku kyobutambuze kino so kikyoke kive ku kya DNA testing tudde ku kyobutambuze obutambuze tulina kubujja tetusobola kubujjawo
kuba abantu munaye mwagamba emitima gyakaluba era mpira balina engomba bagamba wooma osirike kati bwewooma n'osirika ate omusajja gwekola sente osirike olaba trail gye balimu eyo omukazi wooma osirike banenyashi kigambo nakakiwulira jjo juzi bane figa zo gweomusajja bane akawumbi bane sente obulamu bugenda kuwoomera kati mutandika okuhavinga sexual intercourse zino nga mulinga abapike bebatuma mulinga abawendule mulinga mulinga simanyi lwaki olwokuba media no weeri publicity ya pornography weeri byemulaba omanyi kiri kyenagamba nti byosoma byolaba nebyowulira bikumaking olwokuba sexuality gundi ezo zonna ziri ku TV olaba amazina abaana ge bazina nga naawe olaba osanga omusajja agamba kiwana ekyo nekikwatako ekyo nenkikwatako ekyo you understand kuba ye theme eriwo tamwagala olaya alabyawo ayagakwata ku bode okitegeera gugonda male ate olumala ekyo ng'akita katono omaze omufunisa olubuto alina bambi gwagenda okutega omwana omulala that's where the problem comes in oli mukayanirayo mubakuza yatewo naye nga wogwe bakuza ate nga wo kati gwe nga tonda bakola DNA musajja gwegwe how true are you so kaise wao nga tonna bakola DNA gweoyagala kunkakasa nti totambulangako oyinza naawe okwekanga ngwe naawe waliwo akulabirira owuwo ekyo kyabasajja njagala mukirowoozeeko nga tetonna bakuteeka bakazi bano ku nninga tukirowoozeeko abasajja katudde ku impact ya ekirungi ekiri mu kino nga famire ekizudde amazima ganyuma dogakaawo galuma naye gabawo emirembe nemumanya nti omwana ono si waffe kino kyaffe kiteekawo thick line nemumanya earlier that's the good thing ku famire eyo nemanya nti munange Peter alina omwana naye munange tomwoyo si wuwe yamukuza si wuwe nemukirekawo oba okitegeera katugende ku impact kyeyina ku mwana akazanyo kali awo akatogo kali awo omwana yeekyawa omwana asooka neyeekyawa kyantuukako nange nze kamakoogera nasooka ekiseera nentuuka neneekyawa nga ndaba abantu si beesigwa kuba nkuze eri yensuusiitibwa bampeeredde musajja ntaddemu sente ze nze ekyasingira ddala okunnuma mu byonna the memories with my dad because my dad is my friend gamba dadi omanyi kino na kino dago manyi ojja kujja twogere nze wano kati nkoze ntya twatuuka ku point fe nga tuteesa oli ataliwo ne kati ne bwokuba essimu tagikwata are you seeing the depression kati abaana gye tuba tuyitamu kati omwana wayitamu depression nga talina katonda ate kati noono wadde abawonga omuzudde temusobola kukwatagana you don't have that bond thank you so much and never naming amanya tugajja nze because sige manyi documents zange zoogera kirala era njogera n'eddoboozi nga ndi kumpe ku radio kwenkola amanya gange I'm proud of them nze Kikabi Douglas Ssegawa those are my names kati nze ompaatiikeeko amalala tekinkolera kuba ekintu mbuukidde kibuukire ntaddemu kiteeke now following that trend it's going to become more hard for me to traumatize with the environment kigenda kunkaluubiriza depression yesooka okujja mu omwana becoming heartbroken omwana ono bwa becoming heartbroken okumunyirira omujjayo omwoyo mu abazadde simu abakikola katonda yakikola heartbreak omwana oyo gyayitamu depression first situation omwana oyo gyayitamu bazadde temuginaako buyinza katonda yamuzza nomugenda okulaba nga bambi azeemu okweyagala azeemu okwekkiririzaamu alinga abyerabidde tasabyerabira self esteem ye nedda jjukira self esteem ye efa ogenda mu banno mu famire nanti gyokulidde nga weebwalabwala bateesa kati tokyateesa nga luli wali oteesa nga naawe oboggola gamba dadi tugenda kukola kino naye nza okufuna amanya agagendayo olina okugendayo munnange bebakuza n'enkiiko nezoogera toba na space w'oyogerera
self esteem yefa self esteem eno yefa olabanga ali isolated bwe tebakwa isolated because kyo kiyingidde mbongo Really good chiraba, you see it. You have that imagination. Thank you so much. You see it. You have that imagination in you. Olabanga abakusegregate ne tekiriwo. Okay. Nego kikuyetinzeewo era ne kiba. Ogenda okola abaliri batuddenga ngo abo mu lulango dderingo. Ngosirika. Yeyo impact bakazi mmwe gye muleeta ku baana. Kyobola abaana abamu bayinza obutabasonyiwa bw'aba tamanyi Katonda. Ate ng'oba oli awo waba waliwo ensonga. Etegerekeka. The impact. Omwana ono kyobola mbagamba ebintu bino birina okuvaayo ng'abaana bano bakuze. Bikyali ku impact y'omwana ono ku DNA gyemuleeta ku DNA testing emenyeza ddala omwana si kumumenya mubiri gwokka n'omwoyo gwonna neegumenyaamenya. Bwe gumenyaamenya tegikoma okwo n'omukazi gwagenda ofuna mumuyinza okulaba nti kikomyawo naye agenda kuba yeekengera. Sinakiyinzi nange gutyo neekengerera bwe nfuna omukazi. I'm very keen and very careful because I'm a victim. Tamulaga gwa mukigwe. Nina okwegendereza. Omwoyo okwegendereza ono akwewaza bingi. Bwegenderera weewala bingi. Kati nze Mukama annyambye nze amazima gange gagenda okufubutukayo. I have that omwoyo now, a bit strong. Ne kati buno obwana 7 years amanyi daddy amuwa kimu dada akola kino you know ekintu bwito memories the memories enina ne daddy wange tobala kati kire ekyobutabira daddy wange tekikyannuma but the memories kiringa love love waba kukyaye otugesera n'owona but the memories nazo tukesa nozeerabira. Esi memories woba ddala omuntu wali omwagalira ddala kiba kizibu era bakuba akayimba nebidda. Bidda naye era si nnyo. Issue yange kiri nti I just want to be honest with you guys. I know, but then let me tell you something. It's very hard. Be honest. Omanyiyo. Yeah, bamanyi. Tujja basomako. Tujja balaba. Obukyayi hatred bitya. Abantu abachawe byabala. Wowe isitaganda kuyita. I don't want to be. Nateza okuba akoze bukyayi okuba kyayi na pain. Tulina kye tuyita morning and evening. Nze sirina mukadda. Tujja bino esi. Naye nga omwana ono becoming too frustrated. Yeah. At the end. We're becoming too frustrated. Mukama Katonda azza bibye nga bwe mugambye bw'omuzadde tokirinako buyinza. Memories ezimusigala mu bwongo always. Ekirungi ky'okukola DNA testing ku mwana kiriwa azuula wa belonging. That is the only advantage oba n'ebirala? N'ebirala. Waliwo yagambye tuneha ogenda okulaba nga kitaawo minisita olaba ogwa busente. Definitely, you know, kuba mbadde mpulira jazi mbadde njogerako n'abantu ab'enjawulo winaga bannange ogenda okulaba nga kitaawo ye minisita. Oli oba omwagaza ki? Okulidde wano waffe mu Katanga. Ogenda kubeera kisaasi kololo kyanja najjera abantu abasinga ebintu bino babitunulidde nnyo mu financial staff. Only. Naye bino ebintu bisooke tubizeemuko ku mwoyo because nagamba esi omwoyo gw'amazima. Obwongo bwa bituufu, obwongo bwa facts. Oba okitegeera. Tubizeeko ku mwoyo twebuulire tutunule nti bwe nzuula ewaffe wawengwa teri kisinga kuwa muntu wajalaga go ahead gakumanya buvo obwo na buddo. Nze nali mu myaka egyo gyonna nga simanyi buddo bwaffe nga seemanyi. Nze tandise okwemanya nga nzudde waffe. Bino byonna bye mulaba nkola natandika okwemanya nga nzudde waffe. Nomanya nti kati omanyi nti ewaffe tetulina ssente. Dada nina okukola ennyo ebyabali mbyesonyiwa. Because twalinga reluctant, dad has money, you know. You become a bit reluctant. Naye wano oba olina okukola n'omanya nti kati wano wengwa nina okukola kino. Balina banaaba bakwagadde bayinza obutakuwa kuba tebakulinamu nnyo bondi kuba bo kye babadde baagala kukyabya. Okujjako ng'oyinamu kasente. Webale nnyo. Awo ojja kuba okuteesa. Ojja kuba oteesa. Naye kati otolina ojja kuteeseza. Kati nze waffe nteesa. Otolinamu? Waffe nteesa. Omwana gwaganja saamufaananira bwereera nzaala. Era ye yali akimanyi nti omwana eyo kirungi kya byonna teyannoonya. Yasirika n'agamba nnyina yajja omwegambira
naye osanga obusajja obulina olugezigezi kakitegedde nti kafunisa omwana w'abandi olubuto omwana w'abandi afunye omusajja omulala amulabirira ku mwana oba mpulira esi amulabirira ku mwana omwana bamaze mutigira kava eri kafutubbala niye wawonya omulala gwe nalabye of recent ng'oli amaze kufa nga navaayo oba omulaba nakalaba busungu bwereere lwaki ovaayo kati ng'oli amaze okuinvestinga all that time ainvestinzemu obudde yagadde omwana akoze biki kati olwo ovaayo olwokuba omulabe akuze mbwe mwana wange kati nze omukazi neerudde agulira DNA nakugamba nti omwana oyo si omutuufu ate abasawo bawa wano bazirya bebale nnyo amaanyi waliyo tugendeko olina waliyo abazadde nga bagenza okukera DNA nga babawadde results nti omwana oyo gwe naye ng'ekyaddala siwe nga tuli wano bweoba era nga obudde onsanyusa ennyo naye ng'oli wano kati era egenda okulaba nga omukyala ajja kukijjayo mudda ate ng'erudde omukyala nze bw'akola ekyo simunenya kuba bambi asooka natunuulira emyaka gino biveeyo kati ate most of them they are doing it for the best of their kids. Thank you. Women are not selfish to their kids. Abakazi bano bakyejjako n'agamba akaana kange mwana kati bwe kinaavaayo kati yanaddawa nga bw'atunulira gye yakazaala ne wano waakiriko kaabeere wano bwe kuba kuteekamu kyonna kankiteekemu bw'anaakiteekamu ajja mubuulira eyo mudda era ogenda okulaba nga abaana abasinga abakazi abalina ku magezi abuulira omwana we ng'amaze kukula mugamba omanyi nali nkulinda okule kubuulira bino oba si kyekyo omukyalo ono nga ati kumpi kufa era nga omukyalo ono ekyama takikweka yekka akigambako baganda be agamba nno omanyi omwana oyo si wa musajja oyo era bwe ndiba nfudde muyinza okumuŋŋambira oba okitegeera that kind of discipline ekintu kino si kyakuva eri kufubutukiramu ekya DNA testing si kintu kyeje kuba abasajja kati badenzi kikozesa fujjo olwokubayo trend abamu bakwati balina na buvunaanyizibwa weebale nnyo naye kati gwe lwaki weekengera munno nga naawe gwe kennyini weebuusabuusawo gye watabaalira nti ogamba yinza okuba omwana oyo nakamata oyo gwalina gwalina ebbeeko oyo ayinza okuba wange naye oli ku mukazi omukuuta akagiri kuba bino byokka gwe byeweetankuulira musajja gwe ali eyo andaba byeweetankuulira onoosobola okubisitula onoosobola n'obisitula kuba ekintu ekyo kizibu omusajja yasaze kilo kyenkanaana mu myezi 3 mu weeks 3 mu myezi 3 oba kitegeera n'atunwa yenna n'akogga ate abasajja bwe tumenyeka bubi ekitali kummwe abakazi ffe tumala ne twelowooza mumuma ne mumendinga mangu kyova olaba nze neeyankyawa akyannuma naye ffe obulamu bwatambula mu bulamu mwe oba mwe bwatambula because gweosobola okufuna laavu y'abakazi ekula kitali ku basajja osobola okugenda n'omusajja gw'otayagala n'okyagalira eyo era bangi bwe baafuliranga abasajja edda ne kakati afumba bbawe kati yamwagala naye yamufuna tamumanyi bamufunira mufunire kati omusajja ono bw'onookola DNA testing eno gwe oyina that mental insanity muggwe munda muli nti kino nja kusobola okukisitula abasajja b'ennaku zino si basajja balowooza okuba ne ssente okubeera omusajja ekitali kituufu oba weerimbye oba weekubye ejjo oba weekubye ekyo okubeera omusajja kiki okubeera omusajja okusobola ogatta obumu omusajja yagattanga era kyova olaba osanga omusajja awezezza emyaka 6 ng'agamba abaana lwaki baana mmwe temukwatagana oba ntegerekeka taata agatta ate taata kati wabeera kufuutwa mukana ate nga yagattulula famire baba bagimenye eba tekyaliwo taata awanirira ekigambo faaga twakyogerako olitugamba father means omuwanirizi kati gwe olinamu empeka y'obuwanirizi gwe omwami gwali eyandaba oba oli bibyo kuba ekyama kino bwe kinaavaayo n'osobola okukiwanirira era nsiiba ngamba nnyo abantu DNA testing mugikoze ddi osinziirira ku ki
ki promptinze gw'okole DNA ebinaavaayo obiwanirira kuba tebigenda kukoma ku ggwe ng'oli musajja ogenda kuddayo ozaale ekigenda okukuluma abasinga era ab'ennaku zino bba ekibaluma era bw'owulira emboozi zaabwe ssente omwana w'ennaku zino talabirikika oba okitegeera naye nze tukijje mu ssente nze ekisinga okunnuma bambi memories z'omwana wo okirabye kyavula okirabye bambi kibebi kikoze okisitudde okitutte ku ssomero kikomye oba okitegeera ezo memories ze zijasingidde ddala okuluma okusinga ne finances zetutunuulira maazi sente bakola nkole oba okitegeera naye kati omwana ono mugenda omulaba nga mumulese mu state eyo yekka